twakoze endagaano ne kampuni emu ey'e Bulaaya eyitibwa Monta Angel. Omulimu gw'okuzimba ekitundu ky'oluguudo lwa Kampala Northern Bypass olulala gwakumala emyaka 3 era nga gutandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Omulimu guno gw'okuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 2 gwakukolebwa kampuni okuva mu ggwanga lya Portugal eya Monto Engines yadde oludda olwasooka lwazimbibwa kampuni ya Starling. Ejja kujja egaziye ogulu lwa Kampala Northern Bypass. Okusooka twasooka tuzimba ogulu lwa Kampala Northern Bypass naye nga titwasobola kulumaliriza olw'okuba ntitwalina nsimbi zitumala mu biseera ebyo. Oluguudo luno lugenda kwegatta ne Kampala Entebbe Express Highway era nga bakutandika na kuzimba kitundu ekiva ku nkulungo y'e Busega okutuuka ku nkulungo y'e Namugongo. Akulira ekitongole ky'ebyenguudo ekyawunnula Ssebugga Kimeze alambuza abakwasiddwa omulimu gw'okuzimba ekitundu kino era okulambula bakukomekereza ku luguudo lw'Entebbe Express Highway. Mu kiseera kino abadde balimirako ebimuli bali mu kubijjako. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.